Banze n'ekigo sinnagena. Waliwo ne gundi y'omwana nali ndina mu kugenda okaswa nkubidde andagiridde mbangiragira ati nga nkwa ku interview y'omwana alemedde ku namwandu kati obadde obeera n'omugenzi namwandu namwandu namugamba kati wategedde otya amama yankubiranga mulwadde nangamba nzije mubeereko mwabadde mwawukanye okumala bbanga ki nkyala n'asirikaawo kati yakukyawadde ggwe nengamba banna nadde nakalaba eyo netudda ku yamaama amawulire g'okufa g'omugezi gakusanzeewa wawulidde otya nga bakakubikira bwe bati nasanyuse sisita amala kugoba ba tiktoka sefuko n'amuvuma kyekyagoberesa ba tiktok oluvannyuma lw'okuba nti buno bu video bwa saturatinze obwokuba nti badde bababuuza bubi biki kati jjukira munda mwabaddemu buli muntu ng'asobola okuyingira mu nnyumba munda ng'akwata buli kyaba akoze eki kyaba ayagadde nkakasa nti ne bino olumu oyinza okwesanga mainstream si yeebiteekayo nti nga bw'ogambye mainstream tukwata eddakiika 6 ne bajja ku 3 kati wabeerawo wano omulala alina essimu ow'essimu kati baba TikTok baba de live okitegedde nti owaspaka aba abuuza adde ku office akole edit ng'olwedde eki owaaki aba TikTok bo gye bali bagenda nakatimamu kati sister n'avaako n'agamba abali ku live mwenna abakutta amasimu aba TikTok mukole ki mufulume because kati bawa gwe sayima agenda okuddayo otuule sayima official gambe nti akanzireyo editing enzijemu kino ne kino kati wano wobadde editingira obadde live ate ku channel ku account y'omwana omulala waki kati kyekyali kivumye nawudde nti yavumye taata yabavumye bonna n'abawemula bonna kyovola bamu abantu baana bamu bwe babasiba mubaleke babasibe bannaaye because toyinza kuvuma muntu akyali mu nnaku akungubaga n'omuwemula ekyokubiri omuntu akyakungubaga ali fresh mwami Mayanja ku baana ba Mayanja b'omanyi Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Mukajjampuni ako kyetuye ekituufu mwokirabira neki abe kino kyanyumyemu yabadde sugar mami mulungi naye zaamu nnyo kyaganye abulamu ku mmere zaamunyo ye mukyala ali mubufumu omusajja amutulugunya ebyokulya bimuwa bibaze kati ate sembuusi banakazi abeevaako ng'akakasa yampasa ku musajja yeerira mmere ye byana bikazi byambala ebikyati by'MTN banyumira nagulaba omanyi baze it was kadonkamu n'abadrama so nasemba okulaba omuzannyo gwa kadonkamu ne music yali sebattayo yali atambuza lunyimba baluyita mama mirembe okuze just mbadde ngoberera nga ekyemyaka weewozaako maamu naye abaana bakomeza obukilipu bo nenabatanzi yazanyako comedy stand up atubulira lwakuba abantu obutamanya bwe bugenda otuleetera obuzibu kati okimanyi nti naabamanyi oluyimba lwa Sebbaale olw'abakazi abambala empale batono naye tebeekanze bwe balaba Sebbaale balaba ne bagundi kubanga kiripu kali eyo siini eri mu luyimba lwa Sebbaale ate nga luluddewo
Abakazi we bayambala empale n'abasajja kabambala. Abasajja nagamba kati oba mwambadde empale naffe katwambale sikaati. Basizinga faya nga baddayo mu nnyambala. Naye kisibali mune ekyakola omukazi omulungi ekyali ekiryawo. Kyali ekyawo nga kyabivaako. Kati eyo sound y'omu ku sound ezikyasinze okutrendinga ku TikTok. Sound ki? Ye sound yange nga tuli ne Diana. Simanyi ofuna omusajja simanyi oli omusajja gw'okubira essimu n'agaana. Nawe naye omusajja gw'okubira essimu n'agaana. Togiwulirako? Nagiwulirako. Mwe mwava sound. Eyo video twagikola 2019. It is 2019. Si yadda nnyo. Towards nga tuyingira COVID yawe ezimu ku shows zange ezasembayo nga nkola comedy files. Mwaliwa? It was yali kula Bonita. Waliwo kyakola comedy files? Actually ndoza 2019 nga gwako. Comedy files zakoma Comedy Fiesta, not files, Fiesta. Fiesta yakoma Ragundi, lwa lockdown. Mukomyewo kiki wayavuwala? Nakizuula nti ate eno waliyo ssente. Nasuula nti waliyo ssente. Tukolera kugaggala tukolera kukola mannya. Era Shamim Katonda bwali kujjangako ekikwa ky'abanagamba batyangandikedde awo. Ojja bbuuse bingi. Nze tolaba nze abantu musooka ne mulaba ekintu ekijja mu ssente kati balabye ekitonsa weba muddinganye kuba njagala script eddako ng'era nayo nnungi kati saagala kumala gafulumya ate wenfulumiza ku pressure z'abantu bannange kati otuwadde ekipya neeteesa. So kati comedy twamukola nakye njagala okukola naye obudde nabwo sibulaba. Ojja kubufuna mukwano olina okuwa abantu. Omanyi waliwo n'ekintu ng'omuntu okyagala bwagazi. Kati nze okuzanya ku stage nkyagala bwagazi like nti bwe ntakinga time nga sizanye lwakuba nti sikyazanyira ku pressure y'abantu. Naye nzija neŋŋamba nti akati kanzannyemukko. Njagala kuddamu there's something njagala kukola for TV or YouTube. Njagala kubaako kintu kyenkola nga it is comedy. Inga on TV actually twali tumukoze ne bamuyiwa nenzigwa mu maanyi ate wali nalinzizeemu amaanyi nga ndabi nga kirabyeko nga kiri wamu so tusaba Katonda nabulamu ninga ogamba otya ni bulungi mwebale kulya mmere yammwe na mukyere gwammwe gumiwa mu majaani naye mujja kukitegeera nti ffe tumanyi ofumba piraawo ejjo tewankubidde ku ssimu yonna ngeringa etaliiko leero onkubidde obadde okeera okunkubira ndi mwana wa nnyoko kyenjagala okubuuza obadde onkubira ng'ommanja ki ekyo no sigwa kyogedde kane hafi akyogedde kisinnategeera mulya mu kisiibo mwandi tukinyi era bw'omanya nti olina basiramu banno b'oyise katujje ku ssaawa mubeera ng'otutegekedde futaali ate faali ekyemisana ku saa 7 iye tubabeerewo tunyumye mu muli emmere yammwe naye ku musaako emu beera nga watukoze eki watutegekedde emmere yaffe naye munnange yadde akasimu agyeko kale mujja kutegeera nti temumanyi fumba mukyeri mujja tegeera nti enfumba yammwe tetegeerekeka kwegamba kyabalumidde ddala mujja tegeera nti kyatulumye ate mmwe empulira n'okugabula abantu ku yidi kirimu empeera empeera tujjaziwa basiramu bannaffe kuba era nabo bw'obawa nabo era ofuna empeera naye ate esukka bwekwata kunze mwana adaana era kati gwe nedduwa gy'olina okunsabira nga nkwadde emmere nza okuba togimanyi ogenda kumala galya mukama Katonda muwe omukisa byonna bye bimu mwalidde n'endoozi ekyajjudde mu lubuto leero temugenda kulya eyajjo yabakusizza temugenda kulya okumala ewiiki kintu nno kino kiri sirias abatulaba abakulu bano tulya kyebaluma ndowooza mwagana tusaspendinga ekyemisana tukize ku 12 tamufaayo Simon tugenda tuba twakava mu yakisiibo tuyingireyo ebisolo tusale ente tusale embuzi tusale endiga ennyama etulemere otugyanike lazima ogiteeka mu makutiya kati singa nakuyise nenzija n'okola ki ne tunyumya ng'ate bwe tulya ffe ne mmanya Sayimo bambi talina kyakukola naye yampise wadde ndi mu kisiibo kale ne bwewandinkubire nga Sayimo weebale mukwano naye nnyinza obutajja kimala naye yadde okutuyitako mwatula zero nze obwo obusibe sibusobola tofaayo ate nkuyite nga togenda kulya tofaayo Sayimo ate munnange kigenderedde nti tukirozezzaako
bwe mutyo temutuyita neffe tusiba tubayite ewaffe muli eyidi ndowooza mulowooza ffe sente tuzijja ku miti ne tugula emmere eyaffe emmere bayabwerera okuba mwakimanya nti abasiraamu bo bambi bagabi bayita genda kukakasa naye kino nno njagala nkibabuulireko kimu omuceere gwammwe gwanjawulo omuceere gwaffe gwagaanira ddala era oli omuceere gwa Easter omuceere gwammwe gubeera nga kawunga omuceere gwammwe gukalubamu tegujja bulungi ekirala mwemanyiza okulya basimaati kakati awo si wabasiraamu waliwo omuceere gwoli ate twalidde omuceere gwaffe gwa Easter ne tugamba kale teguwome tunaka tulinde ogw'abanywanyi kati mujja kuwulya nti kayiso mu lubuto agugumuka agenda bagulumba kabasimaati mujja kawulirira bweru kawoowo naye ekyo si kyamaanyi kutandika kunyigira buli omu basiraamu ekyo mukireke let go ewaffe we tubayita we mulya ku ntende kati kazikomaawo mulabe endabe obuwoowo bulungi mu nnyumba mukome buwulira wabweru ate nabanga isitegene berawo ku Sande magundi idi enzo gwamanyi naye nga twalwise munnanga olunaku lwawedde Yesu yazuukidde era yagenze mu ggulu okututeekerateekera kisenge mu nnyumba ya kitaawe kale era tuli basanyufu tukomyewo tusobole okuba nga ate tudda muno mu bizinesi nga bwe tulinda nammwe mumalirize banywanyi naye ekyabadde jjo ku mizigo olaba nti no mumuli amugala temwatuyise naye ekisibo kyajjo kyakalubyemu kumanya bakazi b'oku mizigo basiikirira ebitabakwatako n'asiika kano kyokka nno jjukira oli musiraamu wakati mu muzigo ono mukatuli kino ono ngankolawo ki nagaddewo dda ndiŋenze siyinza kubeerawo nga we musiika nasiibye mwagala kunkema ate waliwo n'abantu bano yabagamba bakafiiri mmwe mwani bagamba nti tosobola kumalako olunaku kuuza nnaku ezo nga temulidde kanyama kanyama katya kano kemutaaga abula mmwe mumaga omanyi nze kyemmanyi mwasigadde mmwe bebamu temugenda kiwukamu ate temwatulaze natulaga naye mufune ekyambalo kitya twawule nti bano bebagenda mu kyaki abantu kati womanyire omuntu wa Christmas oba wa Easter kiteeteeyi kipya kimasaamasa nga kigaziigazemu tebabakkirizayo zibakutte nedda munange ze ennaku zirina engejezo era bagula ebiteeteeyi binene n'obalaba ku makubo kati gwe wasabidde muki jjo saasabye nabadde ndi mukutambula nde ngenda semuteeyi ekkubo nalyo bbi naye kati osabadde oba ne ku Easter tewasabye hanze tesisaba nnaku nkulu munnaaye kati nze olunaku lwensinga okusaba nsaba 31 olwo as a must waŋŋamba n'okufuluma tofuluma sisobola kgenda mu kivulu mbeera wa Katonda ate as a must nina oyingira omwaka nga nzibiridde nga Katonda nsaba Katonda amaaso tegatunulako yadde okumwenewaba fireworks tomuwulira nze ngenda mu myaka 10 siraba ku fireworks mulaba ku TV amiina kale so kati mbadde mmanyi kano ke kaasabye oba kano ka Easter Monday kala ki yagenze semuto wabadde semuto kibadde kyetaagisa kanonga kakadde naye yakakutungira yali wallo matiriyo yali yeeyo si luwande bakupima oluwande anti oluwande matiriyo kale naye nga naye tubakulisaayo mukulikeyo mu Easter ate n'ekisibo nakyo kiggwe tweyongere ebulamu bukola eki butambule ffe ekisibo tetwagala kiggwe kuba kitukumaakuma kuba abantu bangi abatunyizizza naye olwakisiibo kino n'omwerekereza naye ekisiibo kati obalamu nga kiwedde ng'omuntu akumanyidde n'omuyisaamu ate eggaali awo nga kisiba nali nkitidde naye egwe nga totunagenda omanye obuzibu bwe twafunye olunaku olwaleero leero Easter Monday ate Fool's Day kati okola otya ate nga tuli mu kisiibo tikeza tekoze kakati luno olunaku Fool's Day kyasinze okusala naye nze muno era zesitera nnyo gijjukira kubanga kati tubadde tulowoozaako bikiera byoyinza okukola nga olwaleero ogambye nti Yesu teyazuukidde tenange gyozanyiramu tolina gagirumba bantu kusesebbola mwana nga olumbirawo Yesu oyinza omumala katugeza omaiza atuli kino kanjesonyi gamba lusaze ababadde balufunamu leero eno Fool's Day esaze tuli mu kisiibo Easter Monday
Enga amina. Nerizo okudamu fuze tumujaguza mu gugundi 11 April. Waliyoje? Kisibu kijabba kiwedde nga tulina aho kyama. Tulina embaga ya Buule. Tetujja kusobola kulimba ku mbaga ye. Tuzi Buule naye wa wiiki ejja. Kale nitwala okubaza bane abantu abatu accommodate nze mu kisiibo kino. Kisibu nali nkitidde nga muntu tunenda kujja ku content gwe twogerako basiramu bannamu ne batuwa content. Bani basanze musiramu bwaba atandika okugera mu kiteeto kitata kikozesa nga otandika okukola n'okola intro ey'Oluwalabu mugiyita muti eyo semanyi kati bo intro eyo gye mukola eyo bw'ogenda kuba abaali ku Africana basooka intro bagikolera ku Africana bulijjo bw'ogenda ewa Saddam naye nakola intro kati ne ŋŋamba ani alimbidde mu kisiibo kubonna waliwo omuntu akola akantu kiringanga muntu ajja nagamba naye nga sinaba kwogera nga nkutte ku Bayibuli eno ndayiraga Katonda mu mugulu gambambi mutuufu kati obuzibu bwenafunye nze buli bumu kati nebuuza babekika bajjawo amaanyi agakolera omuntu press conference kutaasa linnya lya taata tebaadisiise buziise kuba nabadde ndowooza mube ekikokola press conference mubabaddemu omukuza yoyo omugenzi gwesiga n'amanya nti bano abaana bange ali bakola ki ali bakumaakuma ali bagatta omukuza nno aba w'amaanyi nga tamanyi na musika omukuza aba muntu kiba kitegeeza ategeera okusinga n'omusika kyova aba bateekako omukuza yalemwa Saddam omuyita nga tebannajja mu press conference Saddam bagamba ayina emmundu batya mundu nti Saddam ng'emmundu tebagiyitidde mu kukola press conference babadde tebayinza kumala press conference n'asookera koomu mbu newaawulya bulizi kapanga esala agikuba essasi kati lwaki wano webakoze press conference teyabaliddemu ku masasi awo akusaakabuuza wali olina okukabuuza tewabafunako naliwaawo nembuuzabuuza ebibuuzo awo ne babuuza wakimuze mugamba mulalu wakimuze mu press conference oba nti nabuuzabuuzaako nagezaako buuza abafamire abo balinako question mark tetuganye kale ne Saddam ayina ensobi ze ng'omuntu kuba teri muntu ali perfect naye ne family eriko ekikyamu bonna tebayinza kubanga beekobaanye bonna ekika kyonna kibeera against omuntu gwe mugamba asuula erinnya ye muntu yasinga owanika erinnya mukulanga anu olyajja kugamba erinnya lyalina kumanyikibwa mu kulanga oba mu mirimu Uganda eri bweti omuntu asinze okulanga ekintu abantu gwe bamanya eri wabaayo omuntu akola amasowaani okukisinga tampeko nga tampeko yalanga nnyo oli abagendayo mumugulako bajja mumugulako nga bamumanyi naye ensi yonna emanyani tampeko mukitegedde ffe twamanya Saddam bano bayakubu bani bani ne tubategeera oluvannyuma olw'okuba nti tutegedde nti wali Saddam Rashid so bandibadde bamu appreciatingako ekirungi kye yakola ne bamukwatamu mpolampola ne bamanya kibi kiba kibi kyaffe katusooke tukize emabbali tulabe bwe tukola ki bwe tukikumaakuma kireme kweyongera kukola bye tutaagala biswaza linnya lyaffe naye mwe temusobola kuyimuka ne mugamba erinnya lyaffe tulikugjeeko era ne mukikalu babugoba bamujja kubujja kukozesa linnya lya Rashid Lukwago nga baani nga of course abaana ba Rashid Lukwago kinowooza nti antijjukira eri brand name obuwaleti bwange buliwo ngamba obubadde awo mu mmotoka antijjukira eri brand name lwaki waliwo yalinga ebaliisizza linda kati babadde bagamba alyonoonye mu ngeri kikiisi ekisooka balina ensonga zaabwe ensonga akabadde atandise oba okweraguza ng'ate atunda eddagala katiulidde nti bo bajja mu miti ate ye ebibyo abadde akola ki eno ekyoyinza obba understandingako kiri kimu nti ne we yandivuddeyo n'abeera Zubeda Rashid Lukwago omuntu trust gyalina ku Zubeda Rashid Lukwago gyalina ne ku Saddam Rashid Lukwago oba ntegeera kati nga there is need to draw a line between Saddam Rashid Lukwago nebyakola ebirungi bye banaamufunamu n'ebibi bye banaamufunamu n'ebirala ebirungi by'onaafunira mu Rashid Lukwago abalala nti
nga bot endowooza yange nga kibagezaako okutangaaza nti woowulira ono ye byagamba ffe si bye tukola ki bye tutambulirako ye Rashid ennaku zino Saddam yabadde awonya ki awusa yazivaako endwadde zonna aziwonya naye ng'alagalako alinamu ne ku mpewo zamukwatamu empewawo ekirabika mbu yaziranga nti bannaye nnamu ku mpewo bano bakitegeera wano wajjira n'agamba nti jangu wange nze bw'onajje wange nina amaanyi agasobola okumanya nti gwe kikuluma era nenkuwa n'eddagala lijja okuwonya bano kyekye bakaayana baamuyitako ne basuka ne bakimugamba nti munnange olaba bw'ogaana okukola bwoti ne bwoti tugenda kuvayo tukole press conference n'erinnya tuli kujjeko mu butongole yava mu group whatsapp group family baali bagikwasaganyiza nnyo ku whatsapp group teri kise nno family nga whatsapp group mukwasaganyiza family ku whatsapp group ng'enkya nyiza n'okuba siina data alaba message ziri mu group yammwe awe tuli bwe mulaba temunfunye ku whatsapp group munnoonye weŋŋaana ne munkubira direct neŋŋaana okukwata amasimu gammwe mumpe warning ku direct message wenjigaana muveeyo mukole press conference muba mukkirizibwa naye kati family zewe saagyagalidde ate wamu nti mwagambye nti Saddam ayonoona erinnya lyani lyakitammwe ate gwe n'ovaayo nojja n'otubuulira nti mukyenda mu bwegiti yafunisa abaana b'abandi embuto nti ono ng'ayagala kubanga Saddam bitabyogerako nedde bitwadde tetubyetaaga bimanya buli muntu alina ensobi ze yali akoze ate we nagenze wa Saddam n'agamba ojjukira tata w'omuganda w'oyo omweru yabadde ayambadde enkofiira ya Idi yagamba kituufu yakolako ne Idi naye ekyamujja ewa Idi nga Idi Saddam buli bwakola ssente Idi azijjawo n'agenda ku William Suit n'akuba ebicupuli ne Saddam ate kyona kyera twali kitaaga kimanya naye ndowooza yagambye kankyogera ate oba naye yayogedde abawala benafunisa embuto kati olaba n'agamba nti ate era Idi waliwo oyabadde mu saati eya yero erinnya linvudde mu mutwe kati bwafunisa abakazi embuto nadduka ewa Abuba oba endowooza ya Abubeeka Rashid Lukwago amutaasa Idi n'alabula ku baawe w'omukyala ne bamusange wa Abubeeka nti ali wa Abubeeka era ng'agamba kituufu Abubeeka yannyamba lwakuba Idi yandoopa kitegeeza Saddam akakasa nti abaana bo yabafunisanga embuto era n'agamba omukyala ogwe yafunisa olubuto yamuwasa mukyala we ennamba emu ye nnamba emuwe era ndoza yazaala Saddam alina ebiwala ebyeru bannaye nzikatanta wali shatado nga mmirabye lindako abaana abakazi bwe baano babaleka abaana bajjira twali we twali awo ku ddwaliro omuwala yajja biwala byeru oba bamuwalana lwakuzaala byana byeru kisoboka nga balaba agenda funa ente nnyingi kisoboka nze kuba nalaba omuwala nga olaba Saimo kyemadde nkugamba press conference bye yaleeta tugenda kumala tuzuule nti kuliko n'abaana batali ba Rashid nga si baganda be kati Saddam ayinza n'okugamba nti Abubeeka si mwana waffe si muganda wange nibatandika awo nga tebagenza mu DNA kati olaba nti batubuulidde nti oli yakubako bicupuli kyokka nga tulina omulembe gwe banoonyezangako abakubi b'ebicupuli nga tetubalaba kati nekubuulira beeswazizza nnyo ekimala beeswazizza babadde ensonga basobola ozikola nga tewali bamawulire nga tewali bakamera lwakuba nti ennaku zino emirembe gyayonooneka buli muntu ayagala okumala ensonga newe ziba za famire newe ziba zifaanana zitya zirina kugwera ku social media naye katubasabire kasita Saddam yazaala ebyana bye ebyeru byeru ajja kubalumya nga baleeta ente anti bajja leeta ente nnyingi era kwe kuli nekiri kyeyagamba mama waakyo musima badde akitunda mu basajja nakyo kyazze ani kati baŋŋambye nti kati ate kino biwero kiri kye batunda mu basajja kati ate Saddam ekyana yakittira akatale kinenemu okugamba omwana nti wamutu Saddam ayige mumizi naye afune ku mumizi newaaba anyiiza ebintu ebimu tebyetaagisa abantu banyiiza naye abamu tubatunuulira netusirika naye nze ekyannumamu byonna betu ya Saddam kuŋŋamba nti yaddayo ku lujja Saddam ali waka ewa kitaawe wabeera alinawo akazigaawo mwasula ebintu byonna bye yali yakola biriwo bakazi baabitu buli omu yatwalako ebibi oba kati bano banne kyebava balaba nti bafunye chansi emukubira ddala paka kufa
ate kufo ky'okumuddaabiriza ate ab'eŋŋanda kati balaba oba musobola anti ayika naye alina bwe yazifunako n'abakinako ye kubalaka amalala mwegalimu naye ate munange omuntu mugenda bambi namulabye akaaba naye yetonda basonyiira awo akuba owuwe akuba awumbawumba bakwatira awo basonyiira awo bannaaye tulina abantu naye tuli wano tuli mu bitalo afiiriddwa twagala okyakusaasira Bamayanja family bannaye kitalo nnyo kitalo ddala baagala basaasira tusaa Katonda abagumye amiina naye abaana b'amawulire bwe mufuna obudde mweddeko mulimu ebibuuzo ebisusse ku bafu nga byebimu yava ku Saturday nenva ku ofiisi awo nga nkooye nga ate nnokeera ku makya ngende mu Easter kati ekyamazima sina kibuuzo kya muntu kye naakoze banze n'ekigo sinnagenda waliwo negundi y'omwana nali ndina mu kugendawo kasukwa nkubidde andagiridde mbangiragira ti nga nkwa ku interview y'omwana alemedde ku namwandu kati obadde obeera n'omugenzi namwandu namugamba kati wategedde otya maama yankubira nga mulwadde naŋŋamba nzije mubeereko mwabadde mwawukanye okumala bbanga ki mukyala n'asirikaawo kati yakukyawa ddi ggwe neŋŋamba banna nadde naakalaba eyo ne tudda ku ya maama amawulire g'okufa g'omugezi gakusanzeewa wawulidde otya nga bakakubikira bwe bati nasanyuse tukole ki nedda ate okibuuza nedda kale obuuzo n'ekibuuzo ekito nati kyekibuuzo ekisooka mu bamawulire bawano olutuuka ku mufiirwa nga gasayima amawulire g'omugezi gakusanzeewa mbadde waka owulidde otya nga bakakubikira nsanyuse ng'omuntu wafudde kati ate oba okimanyi nti omuntu wafa mpulira byobuuza kyaki nababuuza balina ekibuuzo ekirala alwalidde ebbanga ki I think it is okay. It's really fine. Nebabuuza omugenzi alese abaana bameka That is personal. Abadde abalabirira That is stupid. Bannamwandu bagamba bannamwandu bangi balese gwenga maama bannamwandu bameka b'omanyiiko maama mutabani obagamba badde tatuula nga tava musikati ogenda kukola otya okuziyiza abannamwandu abangi betulowooza bagenda okuyiika wano abaana be bagenda okuyiira wano noosobola balabirira maama ya fresh akyali fresh byebibuuzo bye babuuza olwo bannamawulire ekyabasinza otubuuliza kwanza nalabiko kazandalo kasanyuka nakalabyeko nnyo n'akaspark kabaddewo era zabadde mainstream lwakuba nti nabye bavuma ba youtubers naye nga mainstream babadde bavuma baana obadde abasinga bawandiika kuba ne pengpeng namulabye yataddeko nti these useless youtubers looking for money babuuza ebibuuzo by'ekisiru but ekisesa ebibuuzo byonna ebyekisiru ebyabuuziddwa byabadde bya mainstream kubanga bojjukira abantu babanguyira n'amangu mba welcominga ne muki munda nti bannange mujja TV ki nti gundi ne bayingira olwo ebibuuzo byabwe ne bikola ki ne bitandika bwe bimala okuyitingana nga bingi omusango ne guddayo mu ba youtubers kale ekibuuzo kyange ebibuuzo by'okufa ebituufu byandibadde bibuuzo ki nze sibuuza muntu afiiriddwa naye olw'okuba nti nze omuntu wafiirwa ne bwaba mbadde mumanyi nnyo bakisaagala mukola kuna interview yonna because nze nkakasa muli mutima gwange nti tali ready for that naye olw'okuba nti waliwo abantu abatali Uganda waliwo abantu abatagenze ku mufoya ate ng'omufoya abadde celebrity tukigereze ku celebrity omuntu yandigenzeyo okukola interview naye wadde naddamu nembuuza abantu bano bakyakola rapo n'abantu gwagenda okukolako interview nti omuntu ono osooka omubuuza oba ali ready for that interview nga gwagala okubeera akasooso kafuna yes nze munnange nze simanyi naye ezo seconds ne bwe tiba 5 at least mbuuze nti ngendewo mbuuze maama nti munnange nva ku TV bweti maama but are you ready for the interview
tugenda kubeera live ku TV weti ne bweti okitegedde abantu osooka okoleki onyolere wamu n'abafiirwa bano bamanye nti oli wamu naki nabo ne gwoli naye amanye asooka akikkirize nti azo tukolako awulira kyekimu kye tukola ki kati owulire omubuuza ebibuuzo by'owulya naye bandi bikubuuzizza tewandinyiize naye okutta omwana w'omugenzi aba tugamba nti taata we yagenza okufa ng'oli mu Davido taata taŋŋambye nti agenda kufa nti wabadde mu Davido kati wadduse emisinde ekyokutuuka ewaka wasokedde waka wasokedde mu ddwaliro kosi nadduse enjabala rego ndamu ebyamagezi kano balokubulanga katononjale then tukomewo Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo mu nsonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeke bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nansana Municipality Wakiso District Esimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +973623888 mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com or visit our outlets, My Hive Shopping Mall Vienna, Austria or Care Center Kuki Tower Shopping Mall Kampala, Uganda. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Follow us on social media at Wildlife Millions. We guarantee noticeable results within a week. Why? Davido yabadde awedde kuba batugamba taata we yafiiridde wabadde mu Davido. Kakati Shamim njagala tuyambe abatulaba ekyoka kyensaba tukkiriziganyeko nti mainstream eri direct straight to the point era mu kyetuba tetwetaaga mu mainstream ng'omuntu akutuse afudde essaawa mmeka abadde mulwadde kyenkana ki enteekateeka ki okuziika ziri zitya then ekyo kati amayita ekyali mu ddwaliro eri waka then abaliwo obadde omumanyiiko ki wasemba ku interactingako naye ddi byebyo ebintu ebisobola okuzimba ki kati problemu eriwo bite ya mainstream era ya dakiika 3 interview ne bakola za dakiika 6 they choose the best 3 batemetememu olaba omwana nga ekisooka Hamfrey bwafa TV nekola bampa kitalo nekola bampa y'okufa kw'omuntu oyo yakoze eki eyafudde ne bakola lower third
kitegeeza nti bagenda kumukungubagira okuva Lwakutuse paka wanaziikibwa. Kakati ekibuuzo oyo omwana gwe basindise wali mu kukungubaga agenda kwogera agenda buuza bibuuzo ki okuva ku makya we mwamutaddeyo paka akawungeezi. You get my point? Bwe basindika omwana oyo mumusindikirako producer. Newaba producer ogenda ku producinga biki ng'omuntu akodde essaawa 5. But because kukufa kuliko ebintu bingi. Naddala nga celebrity yafudde nti Hamfrey yafudde nsuubirawo babebe bagenda kujja abayimbi ab'enjawulo bagenda kujja nti ne bwe mbambuuza ekibuuzo kyekimu but nkibuuza abantu abali different abagenda okukiddamu mu ngeri eriki eri different ekifuuka personal kyekino ekyokubuuza maama abaana nobabuuza ebibuuzo ebiteetaagisa n'ekirala awo abantu we banyiigira n'ekirala kuba radio baamukuba gundi baamukuba lives TV ezinga zaakuba live ekyata kina social media yite nafuka y'amaanyi nga bweri kati naye nze ndowooza first of all kisooka eri omanyi omukyala bw'afiirwa bbaabwe omuntu gw'otera okusooka okukubira atera kuba mukulumu balina kyatera okugamba abakyala okimanyi kati ndowooza ne ba celebrity kina tugenda mu mutwe oba actually family z'aba celebrity kitugende mu mutwe nti gundi afudde ekina okuddako PR. How do we control the PR? Yes. Kubanga tulina problem ya competition. Abantu bintu bingi nnyo betandyagadde kola. N'ogenda n'okola show yo mu bulungi bwayo. Ogenda okulaba abakoze mu bubi bwayo ate bali waggulu. Kati abantu abali mu position ebugamba nti ekyo sigenda kikola baki batono. Kati competition epulinza abantu bangi nnyo kyova nti ne style ya interviewing yavaawo ne tugenda mu interrogation. Kubanga mu interviewing Shamim bwe nkubuuza nti nno omwami wo yaani bw'oŋŋamba nti I'm not okay to talk about it in interview kimala. Mu interrogation bwe nkubuuza nti omwami wo yaani bw'ogaana okunziramu nga ndeeta erinnya naye lwaki tova na Timo? Abantu baagala okumanya nti lwaki gundi otambula naye ate abantu bagamba yebbaawo naye nga wagambye ddala tukola ki saagala kyogerako. Kakati nze ndowooza nga yes tujja siga tunenya abamawulire kubanga abamawulire bennyini betunenya okukola ebintu ebyo betuwaana nga batukoledde ebiki ebirungi. So nze ndowooza nti sayidi y'aba celebrity yeyina okukola ki nti singa otuuka kati ssaawa zino ekigo nogamba njagala maama ne bagamba nti no waliwo agenda okwoge goyina olaba yoli ndi era naye nagamba nti bannange nakoze interview ku ssaawa 2 ez'okumakya ngenda kuddamu nkola interview ku ssaawa 4 nzemu nkola interview ku ssaawa 6 nzemu nkola interview ku ssaawa 8 nkola interview ku ssaawa 10 era omwo ngenda bampa update ezenteekateeka bwegenda okubeera ezenteekateeka ayagala okuwulira maama mumulindeko mu church mumulindeko mu kuziika obontegeera. So nze endowooza yange nti abamawulire naddala entertainment journalism alina problem nti ekisooka abantu ebyo bibaagala wadde ate bye bibakola ki bye bibanyiiza naye ate kati balaga nti ate kati tebakyabyagaliira ddala kubanga abantu bonna nabalabye bapositinze abantu banyiize nnyo naye abamawulire bo nga bo bagendayo ng'omanyi nti naye omanyi abamawulire tetwetegeka olukubikira Simon Hamfrey afudde obuuza wajja ali ng'ogenda toweetegeseemu yadde nti bwe ntuukayo ngenda kubuuza bibuuzo byange ki nti bye bino wammanga bwe tutyo bwe tubamukiraano ne ba celebrities abavuddeeyo ebweru nokkakana nga omwokyezza ekibuuzo nga tekyetaagisa okitegeera. Era kati waliwo neŋŋombo wano gye saagala Simon ng'omuntu afudde wano ng'ali mu limelight ekyo simanyi kyavaawa mu kalica yaawa abaana ne batandika okwegeya mbu mayiti tetambula si ba YouTuber bokka ne ba mainstream kati sikitegeera ekyo kyavaawa naye kati omulimu ogumu emirimu egimu tegiri mu buntu oli n'omubuuza tewagenze kigala tatambula bulungi anga kati amazima matufu gali wegati kino kankibagambire wano nange nedda
abatunda coffee tebanditadde display bonna yengo oyingira mulago si kya buntu abo baveeko bamanyi noyingira mu wodi ne babalamusaako bannaye mwasuze mutya kakati ebitali bya buntu mu nsi muno biki kubanga teri trauma abeerawo ng'otwala nnyoko oba otwala kitabo otwala mwana wo ng'ali bubi naye ambulance eba ekuyingiza bwotyo okuba amaaso ku keesi n'okuba amaaso ku keesi nebikubuuza nako kati ote munnange ekisesa abasajja babatunda kofini emulago bali complicated nnyo nti akubira muba muyitawo naga omutwala ku ki wa accident mugenda genda wansi ekiro n'abayitamu ayagala aba accident abata si kyabuki kyokka nga naye aba mu business ate one of the things ebikyasinze moment zange zikyalibedde eza wansi is when I lost my sister anzirako kati wetuva mu ddwaliro teyali mu keesi kati mu mmotoka tugenda awekatwawo nga tebannasalamu olaba mu kikaawo nga okyasobola okusala n'oka mu kikaawo wala ogundya display ya coffin yali awo bagenda ofuna kuki coffin bafuna gye baali bakola ki baagala we bagifuna omusajja najja n'akagoye kaalina kapapo tekasobola kuva ku mumu wange bwati bwe yakatunda mami n'akagoye kano mukatwale blaza waffe agende ng'ali bulungi ng'ategedde yali muwala timuli nagamba oke okugenda ono ye agenze nikola bali mukola ki abali mukola sente kati ebitali bya buntu bingi ebigenda mu maaso muki mu ggwanga muno kakati nekino ngenda kibagamba amawulire aga information gagakolebwa matono aga business gegasinga okukolebwa ate naddala e Uganda kati kubanga abaana abaali bakola amawulire era obawulire omwana munene agamba nze bannaye amawulire g'okuweereza nagakola kati nagavaako nkola ga ssente because ag'obuweereza ayika yagakola n'atafunamu kintu kyonna TV ezikola live TV ezakola live yankatonga afudde zaalimu mpitirivu TV meka ezakuba press conference ya Ceasefire live ntono tewali yakuba live ya Ceasefire Lwaki? In fact balina bakunoonya nga n'atafunye ssente ayomba nnyo lwaki tebakuba wabanga ankato yali w'amaanyi yalina press conference yali awo ku Bati Valley lwaki tebakola press conference ya Ceasefire banna you get the point ebibi bitambula naye lwaki ekyessente kiyingiramu nnyo ku ba YouTuber nti you know who to point at si ba YouTuber bokka bonna n'aba mainstream kuba n'owa mainstream bw'aba alaba nga tolina nnyo makulu tajjayo live ye kebeere mufuka abeera nnyo mu ba YouTuber sayimu mukoze ssente mu mulambo yes naye at the same time equally there is a TV making money out of the same person but because maybe kinikalisa abali wala nnyo because ffe tukuze batulaba akulabyeko sayimu nga tolina ttama kati otandise okufunaafuna ku lutamatama akulaba akumanyi it is very easy for him to point at you naye nze ndowooza industry zonna zikula buki bukuzi kati nze currently mbikozeeko nenkola video nga baziika one time omuwala avaayo akyadressing yakyogera avuma ate era tukuze tulaba abantu nga babaziika okuba nti kati kyakyukamu nti omuntu yenna ne watali munnamawulire bwafuna kamera ekuba ne bwaba afunye chance ekuba mighting eri bwerera agikuba ne tukuze nga tulaba coffee ka naye in my head I'm like nze muzeeyo yange baali bamuzika saamulaba lwansonga nti bagamba nti bw'olujanjaba ennyo omuntu totunula mugundi yes mbuwe otunula obaki simanyi waliwo ebintu ebyo tajja kukayana nabyo you let it be as it is baabagobayo abalina byemukola awo simuba mufuna olugwe bamukola mukobwe muti nemutambula nemukolaki nemugenda kati kuba akafaananyi nga walaba nga baziika muzeeyiwo noddamu n'okasanga ebiwundu biddamu bupya naye mu society ezinaakula
bw'okiraba nga si kipya kibaddewo tokwata ono akikoze kumudemonizinga tufune we tutuula nga ba stakeholders tukkiriziganye nti bannaye mumanyi ba public figures ba celebrities bakyali banje bagenda okufa nsaba tukkiriziganye tetuddamu kulaga ntaana tukkiriziganye tetuddamu kulaga mayiti ne bw'ofuna chance ogiraba ng'oli wekka tugikuba kati problem eri mu Uganda nti buli omu ayagala kufuuka star over an event bagambe nti gundi yasinza okuyalinga omulambo nedda ng'ovudde ku Wamawulire ayagala okufuuka star because Wamawulire ayagala okufuuka star okufa kwa Hamfrey ne waliwo n'ayagala okujja okukomentinga ku Wamawulire eyabuuziza ebibuuzo eby'ekisiru naye afuukireko star kati problem eri mu Uganda buli omu anoonya mukisa wa kufuukira star naye nga ki ekyebibuuzo Simon nze nja kukiddamu bwe batubikira nza Uganda ate waliyo abantu era abannayuganda abatasobola kutuuka wa Hamfrey oba mu maka g'Abamayanja gye bali bangi abalinza okulabira ku channel y'omuntu yonna just twetegeke ogende ng'ogamba nti ebibuuzo bwe biti bye ngenda okubuuza bwe baba nga families zo tezisobodde kwetegeka kuteekawo PR akatawunze wengambira nti ng'Abamawulire bakola entertainment it is high time we sit down tugambe nti bannange kikola ki kino tekikola tekyetaagisa yes si lwakuba nti kibi ne tukizudde nti kiki nti kibi kubanga tekirina bwe kyawandiikibwa nti tekirina kukolebwa awo njagala tuke tunootingewo wakulu nnyo nti kibaddewo ng'era kikolebwa naye oli kyakolebwanga kubanga buli kyayitanga ku gguliro omulundi gumu nekitadda katisazo tulina social media nti waliyo n'oli ajja okutemamu kakati tumala okukitegeera nti kibi let us just advise each other kubanga amawulire gano tunagademonizing ate tujja tukanga tugakola ki tugeetaaga namwe Abamawulire it is high time tumanye nti there is need kukyuka yes tufune engeri gye tukyusaamu ekintu kino tulabe nga tusigala tukikola naye mu ngeri ennungi amwana abuuza ekibuuzo ate kyesaayagadde sister kugoba ba tiktoka n'amala obbagoba nendabako ate abavuma saategedde sister amala kugoba ba tiktoka sefuko n'amuvuma kyagobeseza ba tiktoka oluvannyuma lw'okuba nti no buno bu video bwa circulating obwokuba nti badde bababuuza bubi biki kati jjukira munda mwabaddemu buli muntu ng'asobola okuyingira mu nnyumba munda ng'akwata buli kyaba akoze eki kyaba ayagadde nkakasa nti ne bino olumu oyinza okwesanga mainstream si yeebiteekayo nti nga bw'ogamba mainstream tukwata eddakiika 6 ne bajja ku 3 kati wabeerawo wano omulala alina essimu ow'essimu kati baba TikTok babadde live ekitegedde nti owa spaka aba abuuza adde ku office akole edit ng'olwedde eki owaaki aba TikTok bo gye bali bagenda nakatimamu kati sister n'avaako n'agamba abali ku live mwenna abakutta amasimu aba TikTok mukole ki mufulume because kati bawa Sayima agenda okuddayo otuule Sayima official gambe nti akanzireyo editing enzijemu kino ne kino kati wano wobadde editingira obadde live ate ku channel y'omu account y'omwana omulala waki kati kyekyali kivumye nawudde nti yavumye taata yabavumye bonna n'abawumula wemula bonna kyovola bamu abantu baana bamu bwe babasiba mubaleke babasibe bannaaye because toyinza kuvuma muntu akyali munnaku akungubaga n'omuwemula ekyokubiri omuntu akyakungubaga ali fresh mwami Mayanja ku baana ba Mayanja b'omanyi amaanyi mangi nekunsi kuno okutamanya busobozi bwa muntu nakyo kibi ekyo nakyo kibi bakutereka kubanga toyinza kukwata mu bantu n'ovuma Muzeeyi Mayanja n'oteekako omwana we nga bakyakungubaga bakyali fresh n'obulumi bwabwe lwakuba nti nze likes oba views oba kiki buzibu bwa gavumenti eno ewadde nnyo abantu ddembe principles zino singa principles zisigala principles ng'ezikola ku Sayimo zezikola ku buli muntu yenna naye obuzibu bwakaliwaako omanyi wakati mu lutalo Abamerika obalaba basobola okwawukana ku byonna naye basobola okwawukana ku Lwamerika
era mu kulumba Saddam America yonna yali eteese ekintu kimu kati problem ya Uganda eri emu nti tetulina kye tukkiriziganyako nga kyo singa tukkiriziganya nti morale ekituufu kirina babo ekiti ffenna ne tukkiriziganya kubanga ojasanga omwana oli era ajja Mayanja family enkyo omusange ng'ali ku kibiina ky'ebufuzi ekimu kyatembeeta nga takivumira kubanga akyagala naye ng'akivumira kubanga yaliwo asobola okuvuma abalala basobola okukola okuvuma ye problem eriwo yokka simanyi kiki kiri mu Uganda naye nga ekintu ky'okubanga abaana bayimuka ne bawemula abantu wano ekyo kyo twandirabe bwe kikoma ate omuntu yajjirwa app eyo banna nedda obuzibu bwa app eyo eri egyo eri emu buli omu asobola okufuuka serebu mu ddakiika ate kati njagala kuba ekintu kimu teriri linnya muntu lyafunidde mu wiiki oba mu mwezi oba mu myezi ebiri nga terimumenye ne mulowooza nti tabafuukira ekizibu Shamim kakasa nti byetukola abantu bangi baagala okubikola ani yatadde audio za Hamfrey bannange obwedda njagala walabyeko blog w'amaanyi agifulumya ani yazitadde ziri ku buto ku TikTok bw'abantu ba bulijjo abaagala nabo bakukibogera ne bagita ekirala lwaki omuntu amala okufa ne mufulumya ebintu bwe you get my point wawuliddeko TV yo nevumya audio ezo because it wasn't even called for nti buli family erimu woyo buli muntu yali ayombyeko ne muganda we tekiriyo ne mwegamba n'ebisongovu ebisinga ebyo community bye yagamba Hamfrey so tekyali tekikola mawulire gonna wabadde toyina kyofunamu eyabitadde wabadde na musiru ngeza kulaga engeri abantu abali ku TikTok gye baagala okubeera abakabi nnyo munnanga njagala Florence were ku birthday yeyogera ekigambo kyakola ki normally nga n'omuntu yenna asobola okubyogera because ne mwakikutte Florence ekintu kye yayogera ffenna bwe bulamu bwe tuyitamu everyone mwakikutte ne mukizimbulukusa ne mukiteekateekako abantu abalala bonna buloga kye yakikoze si mwe abaana ba TikTok ate olumala ne bavuma ffe mwagala entalo basiba ku bantu entalo ne baziremera nako kati ensi eno abantu basinga obubi be batugoberera omanyi ngenda kuwa ekintu kimu kati nze ensonga lwaki susakira kwa cyane nkola team Saimo kubanga buli muntu agenda okubeera mu team Saimo yegomba kubanga Saimo baneza atamanze ezo team kakati ekibi kya groups zino temuli bawagizi temukyali bawagizi wabula ba wanabi abanoonya engeri gye basobola okusala okuva mu buwagizi bafuuke kyoli kyovola banti I hate those group with passion kyekyo bwe buzibu nti lule ekibiina fans group ya Julian omulimu gwayo gwalinganga gumu nga ate omu celebrity yenna kyalina katiimu ako teweetaagana basisinkana kusindika like Julian the moment you meet them baba bafuuse bakumanyi nnyo omanyi lwaki balwana bakusisinkane ayagala afune ekifaananyi kyo bwe bujulizi efuuke kapito ye mu kusindika kyayagala okubeera kakati ekyo kyenkugamba nti ne bano betuweererezaamu be basinga obubi kuba zina tunafunidde boti ng'oli omwana baana mmwe olutalo simalu ngamba naye ddala omuntu ku nsi kuno tasobola kumakya n'abaako kyayogera ate ekirala Uganda kye nayagadde walabye Davido oba abadde abagamba bakubirani ono guy bamuyitaani oyo nga bamukubira engalo nga ajja ku stage Uganda ngalo zaabwe ntono nnyo kuzabadde bakubira Davido like n'abayigiriza nti mulina okwagala nnyo ebyammwe nti Nigeria tosobola kugenda n'osangayo mu Nigeria ne bakubira gwe nnyo engalo ne basinga okwagala owaabwe ne baba kwagala batya naye ekiri wano nti baagala babikke talenti yaabwe ate bamale bagambe bi music bya Uganda byafa bi theater bya Uganda byafa because temumanyi kuzanya mwe benyini temusupportinze bantu bammwe temubaagala mwagala bakuba paka kuwulira nti bagudde eri bafudde tegeera bulungi ekirala wano tuli mu nsi ye Uganda nti kati nze nina omuntu gwe nawandiikira script ne mala okumuwandiikira script n'ansasulako kitundu naye bwe yabadde ayogera mu bantu n'abagamba nti script waliwo abagiwandiika ekikampani bagiyita n'agyogera erinnya so like tulina abantu bwe bati abatasiima naye ng'akimanyi bulungi mu bwongo bwe nti Shamim yampandiikira script eyamumpa yono ne tujja ne tutuula nekola edit byesaagalamu n'abijjamu n'akola bwe kiti ne bwe kiti naye kati omuntu bw'ati atasobola nakukkiriza nti awe Shamim credit ye y'okuba nti yamuwandiikira script gwe njo omusuubireyo enkyasiime talenti ya Simon kituufu bw'atuula okukola interviews zazikola bulungi
so tulivinga mu nsi ey'abantu abanaha abantu abalina emitima emibi naye kyemmanyi nti Katonda amala n'abasasula nti kati g'omuntu afiiriddwa omwana otadde odiyezo ezo Mukama alina okusasulira ku nsi mumpeeyo w'amawulire eyazikubye bagamba bano b'amawulire be boonoona ate nekino ngenda kibagamba amawulire we are mirror of the society yes era kati omanyi lwaki UBC terabwa nnyo unansonyiwa kyogera naye kankyogera because it is obvious omanyi kitogira terabwa nnyo kuppressure nti UBC byekola abantu bye beetaaga n'essi ebiri mu bantu nti omuntu yeetaaga okumanya obulimi n'obulunzi yeetaaga okumanya ki ekyokulima ekikola ki naye because si kyekiri mu bwongo bwoyo gwaweereza abantu babikola ki tebabiraba era mu time bwetuuka ng'emmwanyi yalinnye nnyo neefuuka mboozi kati for example si mu time nga peneti bikoze bitya wekigenda mu bwongo bw'abantu ate bajja bikola ki bajja kuddayo babirabe kakati amawulire gaweereza ebyo mmwe bimwagala bimusubscribingako kakati olunaku mwenna lwe mulitukyusa mindset yammwe kati nze muntu wakyasinza okubeera light bwembeera ewakasuku olumu njagala okubeera serious Simon awerekera okubeera serious kuba tebakumanyira we batyo leero Simon aboyemu kakati mmwe mulina okukyusa mindset yammwe yes Abannayuganda bawagira abantu tuleme kubeerawo nga twagala kusuula busuuzi industry eno mukubya abantu ate we muwoza amawulire tegalina muntu gwe gakubya amawulire gagenda okunoonya Saddam Rashid ng'agazzeemu olumu muganoonya n'okuganoonya nga story eyo tulina ogiwa abantu because it is our job, it is what we are supposed to do bwe tumulemerako naye aba alemeddeko era Saddam enja singa ava amawulire n'agasaagala amawulire yinatidwa amawulire agenda munoonya tulina abantu batakyasobola kuyisiŋŋanya naye ng'abantu abo bandibadde bakyasobola okuyisiŋŋanya singa abantu tebaakumamu nakuteekamu bigambo byabwe tuyina wano eno nga theatre kati nze nja kuwa ku theatre eyongera okugwa olw'abantu bannakigwanyizi nti wanaalaba nga ba abe balina omuzannyo ne mumugamba kati ffe twaggulawo ekibiina ne bana ba Fun Factory nti Simon bw'aba asubscribinga ku kibiina kyaffe kino nga Simon nkyakoze show nti the best of Simon ffenna tukakatibwako abali mu group omwo okugula ki ticket ku ssente ezo ze yataddewo ate tukakatibwako mutundirayo tiketi 5 nti tukkiriza nti tuli bangi mu industry singa twesapotinga ojja genda okwesanga nti Abannayuganda bagenda kutwegattako bwegasse after naye nga ffe tweyagadde tuyina waneeno abakikuba nga tebakyagala n'okukiwulirako tebakyagala nakiwulira wabula nga ye kimusanyusa nga bamugambye Simon show ya flopinze bannaayira bulijjo ng'ayogera akola ku BBS abeera tyanga nti yafunye bantu waliwo omuyimbi yajja ku show ya Azizi nga naye kimuleese kulaba oba yajjuza oba teyajjuza era ng'abyogera awo ono tasobola kukola okiraba kati tulivinga mu nsi bwetyo ey'abantu nti Simon bamuwadde akalimu ku BBS kati nga waliwo alwana Simon akalimu kaveeyo era nga ye kimusanyusa nnyo okulaba nti ajja teekawo ebigambo mpaka Simon zerwakuba namanyi kimu nti omukisa gw'omuntu guba mukisa akati bantu kibatamanyi era Katonda kyamuggyeko Simon n'amanya nti ku BBS bamugobyeyo nti ono n'alowooza nti lwa bigambo bye Katonda aba teyakimuwandiikako mu lugendo lwe nti talikolayo kati golowooza gonolowooza nti contribution yo y'amaanyi nnyo kuba nti oli teyakoze eki teyakozeeyo naye nga tulivinga n'abantu bwe batate baseka naffe kyekinnuma kale naye nze ndowooza mu byonna ekisooka nze buli muntu yena ayina gyalozimba mu brand ye bwe nali ntandika ayagala nnyo okuzimbira brand yange sympathy igwe naye nkizuula nti bw'ozimbira brand ku sympathy toba na ddembe bakufuga ofugwa nnyo ate oba otya n'obbanyiiza wentuuse eno waggulu n'okiraba nkola kati sympathy nasuka givugira awo nga nzijja naye mba ntandika okwagala okuba nga amerukamu naye ndaba nga kikola ki naye nkivaako era nze sikola bantu bye baagala nkole nkola bye nnina bakolera omwo ne mwesengejjamu abanjagadde
n'abatakwagadde nenfuna abatanjagadde nemmanya nti kati oyo tankola ki takwagala ate gutali musango because ensi yonna tesobola kukwagala nemmanya nti onanjagadde era nabwera nga omusawo agamba ti sayimo nga ye talina na kibi kyalaba kyokola ntegedde bulungi era ono ye yantegera tukyobula nti wakati nga waliwo abavuma bangi bajja gamba naye sayimo waki temumutegeera era waliyo n'oli akwagala nga ajja nakukona namunagaa naye sayimo wano wayokyezza ontegeera bulungi naye waliwo oli yakwagala olwakatijjo k'omuntu nti gundi ye yamugaa subscribinga ku sayimo era mu ddakiika baavuddeyo tewalaba abaana kye bakola Sasha Brighton tobijjukira WhatsApp group mbu teyagenda kuziika ntegeera bulungi bonna ne bavayo bamukube mbu tujja mumusuula nga bwe mwamukolera omanyi no industry otuka time nga tokyaliko bwekyusizo nga buli omu akufuga left right oli wagamba tiwayogedde ku gundi waffe wakoze ku gundi waffe nze nabivaako ebyo sayimera bwejjano nongamba gundi nga nkugamba tutuule nze kyempulira ekituufu ku mutwe gwange kyenja okwogera nze ku nsi sigenda kugwa n'abantu abaagala batusupporting byebyo naye nga puroguramu ya Hamfrey yafulumye enkya waliyo okusaba katale yeki esaidi z'ekigo waliyo okusaba then atuukeeko ewaka kuba bodde bali teri waka then olunaku olwokusatu twolekere mu kyalo wajja kubeera era naye okukola ki okusaba abeere nga ate Uncle Hamfrey azikibwa olwakusatu ng'ate tumusiibula naye byonna byesaaga byemukola abasanazaala sibalinaako nnyo naye abazadde wabagamba we munaazaala mujja kira sikkolima nno mwe munenge lw'ozaala lw'omanya nti ogenda kufa otandika okulaba nga abaana kubanga buli bwolaba akaana be kati nga kogerabo kati n'ogamba kama kamutanda kati bwe naaba siriiwo kanaakola ki awo otandika omanya nti ogenda kukola ki ogenda kufa naye kyenjagala mumanye nti ono yabadde first born ate ne last born yakola ki naye Mungu yamutwala kati abaana ababiri banjawulo nnyo mu bulamu bwabaki bwabazadde bakugambye nti gwatanazaala sikulinaako nnyo kuki buzibu kyosobola oleka kireke ne mu bamawulire kyosobola ki okuleka kikole ki kireke kubanga bw'ofulumya audio ngeraga nti kamya batakolagana na Hamfrey ofunamu ki naddala mu kaseera nga Muzeeyi Mayanja kati gwalina singa Hamfrey badde akyali mulamu twandigutuddemu ne kati takola ki taliiwo ogifulumya ofuniramu wa ekyokubiri era njadde nsaba because tuli mu kufiirwa tusigale nga tuli baddugavu tuleme kuva nnyo ku nnono ennono yaffe abaddugavu tusigala baki okukungubaga kusigala kuki kukungubaga nze ndowooza ekisinga okukola amakulu kwe kufiirwa omuntu n'atajja omuntu bw'abazze tusigale ku kujja kwe ate naddala nga ajjidde ddala mu kifaananyi ky'okukungubaga nga talina kirala kyonna kimuleese tuleme kumujja ku mulamwa omanyi lwolo abantu nga bo buli saa baagala kusojja buki waliwo okuziika principal kwajja nga azenga mu nabyabufuzi principal yazenga buladi wa Hamfrey gwe mulundi gwe nasobola okulaba Boboyi nga bamukwasizza akazindaalo ku byasobola okugera n'atayogera so ensi eno sigaanye tulina bye twagala okukungula naye saagala muli kunenya bamawulire abaagala okwefuniramu ze mulabanga zibafunira olwo n'abaagala okwefuniramu ebyabwira mu ngeri ekola ki endala tuleke omusajja awo mule famire ye mukungubagire mu bulungi tusaba Mukama agumye maama ne taata kosa n'abooluganda abaana n'abakyala era tusaba Omukama amulamuze kisa amiina